mwana muwala enkuba kyeyo housemaid azimbye ennyumba z'otagenda kumuwa. Omwana ono ataddewo ekizimbe ky'otagenda kukkiriza nti kiki. Bangi nnyo mugenda vaayo mugambe nedda tasobola kugizimba, ng'agizimba atya, sente ng'azigyewa, oyo afuna emitwalo 9 azimbeyo ennyumba, ezo ennyumba za gugo n'ebintuntu ebirala. Yes, tugenda kubanga tukitegeera lwa nsonga abawala bangi nnyo abakoze bulaya ne bajja ne batwaga success zaabwe ne tubeera nga tuziwakanya, ne tubeera nga tuziyimbirira, ne tubeera nga tubakonjera, ne tubeera nga tubogerera, ne tuwakana, ne tutuuka n'okugamba nti balimba. Oli n'abeera ng'akufiirako, olimba mpozi ng'obadde malaya, impozi ng'obadde weetunda, impozi ng'oli mutolosi, impozi. Ekyo tosobola kuzizimba. Abantu bwe batyo babeerayo lwa nsonga muli ayina kye bayita self denial, ayina ekintu ekimugamba nti gwe buli kimu tolina kukikkiriza. Omuntu wayogera amazima olw'okuba amazima gayogedde togamanyiiko mutwe n'amagulu, tobikakasa nti bituufu. Yensonga lwaki nti ogamba nti alimba. Naye buli muntu mu nsi muno Katonda yamuwa engeri gy'alina okufunamu. Mulimu abakera ku makya ne bakola nnyo naye ate nga bafuna kitono oba n'obutafunira ddala. Oli n'akera ku makya n'akola just katono bwe kati n'afuna ssente. Bangi nnyo abakoze emyaka n'emyaka ne bagaana okugaggawala. Omwana n'akera ku makya n'akola mu myezi 2 ng'aguze emmotoka, mu mwaka gumu ng'amaze okuzimba ennyumba agitadde wali. Buli muntu Katonda yamuwa laaki ye, ate buli muntu Katonda n'amuwa omukisa gwe, n'amuwa obwongo bwe, nti mu kantu akatono kokoyina osobola okutandikamu ekintu ekinene ate era n'okifuna bw'obanga okiremeddeko. Ngenda bateerako ennyumba waneeno eri mu Kaayanya Bankuba Kyeyo. Bangi nnyo bakomentinze ku vidiyo eno, bagireetedde okugenda vayiro, bali mu kukaayana. Bangi batandise n'okuyomba nga bagamba bino tebisoboka, nga sente ezo zijjeewo, ofuna bufunyi mitwalo 9. Lwaki olimba abantu? Mulekerawo okutulimba. Bakadama temwogera mazima. Nze mwantabula, jjukira abantu benjogerako, njogera ku bakyala. Abakazi tulina omuze gw'obuteeyagaliza, abakazi tulina omuze gw'okulwanagana, abakazi tulina omuze gw'okwokwenjera. Kyova olaba ensi eno Katonda yateekamu abakyala naye nga ffe abakazi ffe kikolima ekikyasinze. Ng'oyagala okubeera obubi mu nsi muno olina kwesembereza abakazi, ng'oyagala okubeera obulungi mu nsi muno weesembereza abakazi, ng'oyagala okufa amangu sembeza omukazi, ng'oyagala okuwangaala sembeza abakazi. Byonna biri mu bakazi, ebibi n'ebirungi bibeera mu bakazi. Kyova olaba nze waneeno okweddira ekkobe kyanyamba nti ffe ab'ekkobe tetukola mikwano, tolitusanga na mikwano ate era tetugyesiga. Ng'era omubala gwaffe we gugamba, omukazi goba oleeta embwa, oba omukazi leka eyo osembeza embwa. Embwa lwaki? Embwa tesobola kulya lukwe mu mukama waayo. Embwa eyagala mukama waayo, embwa etegeera mukama waayo, embwa egondera mukama waayo, embwa neetowaza nnyo eri mukama waayo, embwa evaluwinga omukwano. Yeffe nno omubala gwaffe gutwe gutambula. Yenze Shila Adita njogera kuno nakuli, naye njagala obeere ng'okimanyi nti oba subscribinsa kigenda kukuyambako. Subscribing akwata ku notification bell, kintu kikulu nnyo. Buli video gye tuteekeyo egenda kuba nga ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga video zinene bw'oba omaze okuziviewinga kijja kuyambako. Funamu ekyokuyiga. Bali mu nsi ez'enjawulo mbagala nnyo mu Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai, abali e Uganda, teeka mu Nigeria, Kenya, nammwe mwebale kutwekumirako. Katuteekeyo akatambi akali mu kwogeza abana-Uganda ebisongovu, akali mu kwogeza abana-Uganda empawa. Tulabe igwo kalowoozaako ki. Comment yo egenda kuba nnungi ddala, erina abantu abamu beegenda okuteeka ku ddaala eriddako. Katugendeko mu katambi. Keeko nno akatambi nga bwe mukalabaawo. Akatambi awo ku ka mwana muwala era nga yagambye nti ye mu mwaka gumu abadde atandise okuzimba ezo nnyumba. Nkimanyi bangi nnyo mugenda kaayana mugambe tekisoboka, naye nga lwaki gwe olowooza nti ekintu bwe kito tekisoboka? Bwabuulireko baganda bange abakola ebweru. Jona luli kasita ssente y'ekyeyo
obeera n'omululu ku yo osobola ogifunamu. Jona luli sente y'ekyeyo kasita obeera ne pulaani yayo osobola ogifunamu. Jona luli sente y'ekyeyo kasita togiteekamu omukwano na famire ogenda kugifunamu. Jona luli sente y'ekyeyo kasita togiwola ogenda gifunamu. Jona luli sente y'ekyeyo kasita obeera n'emikwano emituufu oba ab'enganda abatuufu abakwagaliza abasobola okukolera buli kintu kyonna nga bw'okikoze ku pulaani. Trust me, ekyeyo ogenda kukifunamu, ogenda kukyeyagalira mu lwansonga okulaganye n'abantu abatuufu. Ebintu ennyumba ng'ezo omuntu osobola okuzizimba naddala baneeno banguze mu kyalo oba nzimbye waffe ewaka poloti weeri ennyumba esobola okugizimba bulungi nnyo. Ate n'ekirala mulimu ebifo ebitannabakulaakulana nga bupoloti gye buli miliyoni 3 ofuna poloti, miliyoni 1.5 ofuna poloti. Omuntu agenda kuŋŋamba olimba, munnange sirimba, osobola bupoloti gye buli osobola okubugula. Era nga mwenna banalaba vidiyo yange n'omutandika okuinvestinga abaganda bange bali ku kyeyo mugule poloti, gula poloti ebeerewo. Sigamba nti no mu mwaka gumu ogenda kuba ogaggawadde oba emyaka 2. Mazima kiri nti sente z'emyaka 2 ku mwaka gumu sente ntono nnyo. Ogenda kukola emyaka 2 ife ngaffe abaagala okuzimba mu tawuni zonna sente ozigulemu poloti ng'okutte miliyoni 2.25 miliyoni 3 zonna nga za poloti. Ife abaagala e Kampala ogenda kuddamu renewing contract okole emyaka emirala 2 nga nnoonoonyaki obusente obugenda okubezawo ng'ozeeyo ewaka olabe pulaani wezitambula oyagala kukola bizinesi oba oyagala kuzimba ebintu ebyo najjukira ebyo nawe oba ozeeyo ewaka okukola pulaani era bwetaagisa sente nga weziri. For example abaagala okuzimba ngaabo emyaka 2 wasooka gigulamu poloti okoze emyaka 2 ozitadde ku akawunti ozeeyo waka oyagala kulaba kikiddako kuba sigenda kulimba bizinesi tezigenda kubeera nnyangu tozeesigulirako ng'ozeeyo waka sente zonna zigenda kufa. Olabye sente ngezo ogamba ngenda kuzimba nti ye ng'otandika okumanya wemba njagala ozimba akayumba kange sente mmeka kitegeera buloka za mmeka ebyetaagisibwa bya mmeka woba oyagala okudda ku kyeyo ennyumba ng'eyo osobola ogizimba n'ogikuba wali n'ogimaliriza. Jjukira emyaka 2 wagiguzeemu poloti, emyaka 2 ozisevinzi ozeeyo ewaka otuuse waka ogobye ku birala ozze kati sente z'emyaka 2 zewatereka oyongeddeko mwegyo emyaka 2 emirala gigenda okuggwako ng'ennyumba ogikubye wali ogitaddewo nga weeri. Abaana beefiiriza obudde ne bagamba kantuule ku kyeyo enkole ekituufu neekolera. Ejjukira omulembe guneeno gwakwekolerera. Baana bangi nnyo bino tebiri ku baavu bokka, baana bangi nnyo abava mu famire nga zirina sente naye ffe ejjukira tuli bafirika. Omuzadde kasita akuweerera omulimu gwe gubeera guwedde toyinaayo kyomubanje kyonna nti oba ngenda kira ku makya kankuwe bizinesi kankole bino byo tebikola oyina kwekolera. Wabula ate wano kantwala obuvunaanyizibwa obbatera wa Katambi kaneeno nga njagala okubagamba nti nno abali mu Katambi kano bantu bafera nnyo naddala mmwe bankuba kyeyo babalimbalimba nti nno basobola okuyingiza mu Illuminati n'ogaggawala nga bakozesa obutambi ng'obwo obw'okulaga abantu sente nti bo bali bulungi. Njagala abantu abo mubeewale mu bunnambiro egwe oba walabye era gurupu zaabwe tozijoyininga. Katugendeko mu Katambi kendi mukogerako ate era tukomewo. Ng'oyagala okumanya ebisingawo kino kijja kitya? Ennamba y'essimu eri 0758 63 08 44. Keeko nno Akatambi baganda bange abantu abo bafere temugamba nti nno saabategeezeza. Nze Adita nga bwe nsiba mbagamba nti omulimu gwange gwa baterawo updates kiri erimmwe either ozigenderako oba nedda abantu abo bafere. Wabula ate kambeerekereze ng'era bulijjo njagala okimanyi nti nze Shila Adita subscribinga, likinga, commentinga ate era otwekubireko tujja kubanga tukuterawo updates z'osinga okwagalira ddala. Mbaagala nnyo. See you.